Ku Lwokusatu lwa wiiki eno, Sipiika wa Paalamenti Rebecca Kadaga yayambalidde omumyuka we Jacob Oulanyah n'amulangira okubeera omunafulugojamye eyeebuzaabuza mu kiseera ekyakazigizigi n'atuuka n'okugaana okukubiriza entuula za Paalamenti. Ono yategeeza nti ono kye yettanira mu mbeera ng'eyo kutambula bweru wa ggwanga era anokoddeyo ekiseera eky'okujja ekkomo ku myaka gy'omukulembeze w'eggwanga bwe yamwabulira. Waliwo meeting egenda okubeera ejjinja ekwata ku bikajjo. Nemuga ati mumanye ensonga ebikajjo. Enyiga nze Busoga. Jangu kyalinga olwaleero. Nino genda ejjinja. Nagaana nemba n'okugalawo Paalamenti. Naye nga nogenda ejjinja olw'ensonga y'ebikajjo. So ne tutatula. Naye nga wali. Oulanyah avuddemu omwasi ku ebyo ebyamwogeddwako. You know, the truth has a way of coming out at its own time. Lies have a way of fizzling out at their own times as well. So let's leave it for time. Did you run away from the I never ran away from anything, my friend. Never, never. And I'm not going to start at this age. Oulanyah yeebuuzizza lwaki omuntu alina abaka ebisatu abamuwagira. Kadaga nga bwe yategeezezza ate ali mu kkuba kampeyini. Paalamenti ejja yakubeeramu ababaka 529 nga Kadaga bw'aba alina ababaka 3 abamuwagira. Kitegeeza nti asussa mu kimu kyakubiri eky'ababaka. Here, but you see, the vote is the vote. We'll wait for the vote. 300? And you are still campaigning? If you have 300, you don't need to campaign. Akakiiko akafuzi ak'ekibiina ka Central Executive Committee oba SEEKE kaba kamwanjo nnyo mu kusalawo ani ekibiina gwe kirina okuwa bendera ku kifo ky'obwa sipiika. Oulanyah agamba nti alina essuubi mu SEEKE ye ne Kadaga bombi kwe balinga bammemba. They are going to ask us to express interest in whatever office we intend to vie for. That is when I'll go and express my interest. For now, there's no activity. For now, I don't even know what is going on, but I have strong belief in the party processes. It will solve this matter in a more amicable way than what I'm seeing happening now. Ekifo ky'obwa sipiika kiriko abantu bana abakyegwanyiza okuli Rebecca Kadaga, Jacob Oulanyah bombi nga ba NRM, Ibrahim Ssemujju Nganda wa FDC, saako Richard Ssebamala nga wa DP.